Alaba Delta TV yonna gy'osinzira okola kya mwendo nnyo. Webala emirimu gy'otusizaako engalo sabbiiti eno. Nga bulijjo essaawa eno Delta TV ebikutuusaako pulogulaamu Buganda ku ntikko mwomanyira ebifa emmengo ebifa ku Mutanda, abalangira, abambejja, empisa n'ennono n'obulombolombo ebyayitimula nnyaffe Buganda okumutuusa ku ntikko. Olwaleero mu Buganda ku ntikko tukuleetedde enteekateeka y'okulongoosa ennyanja ya Kabaka Mazimeere eri mu Ndeeba ng'Obuganda bwetegekera olunaku olwa bulungi wansi olunaakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 8 mu kulukusa bitungotungo ono mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Busiro. Ennyanja ya Kabaka nnyanja ya nkizo nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda nga yasiimibwa Ssekabaka Mwanga Basamolekere era nga yabyafaayo olw'ensonga nti yasimwa bantu. Obwakabaka bwa Buganda buzze buteekawo enteekateeka ez'enjawulo ez'okuyooyoota ennyanja eno nga wabula eno enkola yali yayimirizibwamu olw'ensonga ez'enjawulo eziteebereka. Olw'enkuba ebadde efudemba obutakya, ennyanja eno ebadde ekulukutiramu mukoka mungi wamu n'ebintu ebirala ebijjiramu obukyafu n'abantu abagirinaanye okugiyiwangamu ebintu ebitagasa n'ebitajjansa ebisinza okwonoona ekitiibwa kyayo. Obwakabaka bwa Buganda nga buli wamu ne bannalotale okuva e Lubaga, Lake View baasitukiddemu okuyooyoota ennyanja eno okusobola okuzza enteekateeka eno ey'okuddabulula ennyanja ya Kabaka. Omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda nga yakiikiridde Kamalabyonna wa Buganda Oweekitiibwa Ahmed Bwasa yategeezezza nti mu myaka ebiri Obwakabaka bwa Buganda bwagala ennyanja eno efuuke ekifo eky'obulambuzi ekyenyumirizibwamu. Kye bamusabye ajja kituusa nangenda kituusa kiroope butereevu tulabe nti nno erinnya eryo lijja kubeera Ssaabasajja Kabaka bw'anaasiima lijja kubanga erinnya likolebwako. Ennyanja kya bulambuzi. Obwakabaka bwa Buganda bwakola omukago ne Rotary Uganda ne bampa okubanga nze mukwanaganya wa Rotary Uganda n'Obwakabaka bwa Buganda. N'olwekyo okujja wano nga nyambadde bwenti nzijidde mu kkala ezo era bingi nnyo ebituukiddwako. N'olwekyo Obwakabaka bwa Buganda nga buli wamu ne Rotary Uganda tujja kuwaayo emiti gyonna egijja okusimbwa wano kiseera buseera nga tukwatagana ne Rotary Clubs ey'e Lubaga, ey'e Mengo, Lubaga Lake View, Lubaga ne Mengo ne Rotary Clubs endala eziri okumpi wano ne yaffe ya Kampala Munyonyo tujja kubanga tutambula nammwe okulaba nti nno kikola kiteekebwa mu nkola kubanga ekyo kye kimu ku bye tukola nga mu Bwakabaka bwa Buganda. Emiti egyo egijja okwetooloola wano gyonna gijja kubeera nga gisimbibwa. Tujja kukwataganira wamu ne Minisita wa Ssaabasajja Kabaka av'okwogerwa bulungi bwansi n'ow'eby'ettaka n'ebyobulimi okulaba nti ate emiti egisimbwa giba miti egyo gyennyini. Tetwagala kusimba miti gya kukula bukuzi ne tulina okusimba emiti egya nansangwa nga bw'agiyita. Ensigo weeziri ne bwe tugamba nti tutandika nkya kyekyo kijja kukola kijja kukolebwa. Ensonga endala Katikkiro gye yantumye nti mu kulongoosa kuno tujja kubanga tukozesa ebitongole byaffe okumobilizinga abantu nga tukwatirako Lubaga Division. N'olwekyo ekyo Katikkiro yakyeyamye era n'agamba nti tujja kubanga tukwataganira wamu okulaba nti ennyanja ekuumibwa. Minisita wa Security waffe yava okwogera
obubaka batusizaako bulungi era tujja kuddayo eri tubutokonemu bukonye sitampu nti kino kiteeka okukolebwa okukuuma wano n'okulaba nti n'ennyanja ebeerawo ye ennyanja eteeka okubaawo. Bwe tuba tutambuddeko mu nsi ezimu mukimanyi nti nno abantu bagenda ne balambula waterfronts naye bazikola bukozi ebeera ng'eno naye ne bagiteekako buli kimu ekirungi. Kakati tusasula sente ozisasula wali n'ozisasulira n'eno. Tewali nsonga baliraanye wano tebeevaamu ne baga nti bane St. Lawrence eri wano abaana baali basobola okufuna olunaku nga lwakulongoosa ki nnyanja. Buli kitundu buli gurupu eri wano abooza emmotoka ne bafuna olunaku lwabwe nga lwakola ki lwakulongoosa nnyanja. Kwega wiiki yonna yonna neggwawo kubanga balotale bo balina ennaku 2. Kakati ennaku ezisigadde 3 mu wiiki oba 5 5 zisobola okukwatibwako. Buli bitongole ebiri okumpi bikwatayo olunaku lumu ne baga nti nnyanja olunaku luno lwaffe ennyanja etusobola ogikola mu myezi 3 n'ebeera nga weeri. Twebaza nnyo aba KCC tubayigiriza ekintu ne kibeera kyammwe yenkola ya Rotary so tekiba kyaffe. Bwe tuba tusimbye emiti tugisimba nammwe ne tubayigiriza ne tubagamba nti omuti guno bagukola bwe bati ne bwe bati. N'olw'ensonga eyo ffe tulowooza nti abantu bano abaliraanye wano bwe mumala okukwata ennaku zammwe abagaraji abaki abamuliraanwa kati ne tujja ate tutandika okubayigiriza Rotary z'emirimu ogw'omutima gwa Rotary tegujjagira. Tubayigiriza nti bwe mukuma bwe muti bwe munaagera bwe muti amazzi tugakube bweti gye emiti tugisimbe bweti. Kyendowooza omulimu tujja kukwatira wamu tulabe nti nno tugumaliriza. Minisita wa Ssaabasajja Kabaka w'ebyobulambuzi ebyobuwangwa n'ennono era nga yavunaanyizibwa ku mbiri n'amasiro Oweekitiibwa David Kyewalabye Male yalidde mu ttama n'ategeeza nti abeefunyiridde ku ky'okuttata n'ennyanja ya Kabaka kakubajjuutuka. N'olwekyo kitegeeza ki nti abaliraanye ennyanja eno mukitegeere nti ennyanja eno tekyasobola kuddamu kukola nga laguuni eno heritage. N'olwekyo laguuni bwe bantu bakuŋŋaanyiza kazambi kati olw'okuba erina amazzi ebuzaabuza abantu wakati wa laguuni n'ennyanja. N'olwekyo tekyasobola kuddamu kukola nga laguuni egenda kukola nga nnyanja. N'olwekyo tusaba bonna ab'omwoyo omulungi beetereeze. Era be nalabyeko nga batandise okwetereeza. Tuli basanyu tulina be twalengeddeko nga batandise okwetereeza. Amazima gali nti tukomyewo tetugenda kuddayo. Oweekitiibwa Male era yasabye ekitongole kya KCCA kikole oluguudo oluliraanye ennyanja eno nti nalwo luyibwe koolaasi okubugiriza ekitiibwa ky'ennyanja eyogerwako. Musaale ate nga tokikola kubanga nti oli mmeeya okuva emabega eyo watonabeera mmeeya wano obadde obeerawo. Kye tukusaba Katonda akubeere ate otubedde we tukulengera mu langi woba oyimiridde osigalawo. Ekyo Katonda akubeere osigale ng'oyimiridde. Twebaza ebitongole ebyenjawulo ebiyambyeko. Twebaza Obwakabaka bwa Buganda babyogeddeko ebitongole ebyenjawulo. Twasaba aba UNRA baba balina ekyuma ekinene okirina omukono ogusobola okugenda mu nnyanja wakati nayogereganyizaako nabo bagali bagenda kutunula mu byuma byabwe naye batufunira ekyuma ekinene sobola okusika mu nnyanja eri wakati sobole okugiwona. N'olwekyo ennyanja eno tugyesubiridde nga mmeeya bwali wano tusaba Kampala State Council era nayogeddeko naye agamba naye ali eyo aloobinga okulaba nti oluguudo luno enfuufu erwanyisibwa tubeere ntuwa ekitiibwa. N'olwekyo twala kwebaza mmeeya era tukusabira era n'abasiraamu bakutereka akabaani ensonga eno ekole ki egguke. Ebifo ebyetooloola ennyanja eno bibadde byongedde okufuuka ebyobulabe ng'abantu babeera ku bunkenke okuyitawo nga batambuza bigere olw'abamenyi b'amateeka ababadde babeerawo. Wabula ku nsonga eno Oweekitiibwa David Kyewalabye Male yabakakasizza nga bw'agenda okuteekawo ebyokwerinda okusobola okugikuuma. Kuddayo tetugenda kuddayo eri agamba abo mubalinde bajja genda tetugenda kuddayo mbakakasa. Era mpa notisi n'abadde bakozesa kuno ebiragalalagala nga bakuŋŋaana wano akawungeezi ne baba bulungi munoonye gye mubinywera.
bwe muba munywa temwesulika mu nnyanja mwesulikira wala. Maze okwogera n'ebitongole by'ebyokwerinda tetugenda kuddamu kukkiriza abantu kuyita ku nnyanja nga batyawo. Era ekikwatagana n'ennyanja okubeera tugobako effujjo kutandika na leero twe tutandika wano ab'ebyokwerinda nga nabo bakola obwabwe. Naye nga bujjo bateekawo obulagirira ku luguudo tikati awo genda mpola n'okendeeza kati nanga kukenjogera mbateereddewo akapande abadde banywa enjaga mukendeeze kati awo muveewo musenguke mudde awala. Abadde batundirawo mayirungi munoonye akatala akalala. N'olwekyo twagala ennyanja yaffe esigale ekitiibwa n'ekyobwakabaka bwa Buganda. Ng'oli wajja n'omwana atambula teyeeraliikirira, omuwala omuto ayitawo, omukyala omukulu akola ki? Ayitawo. Kyekyo kigenda okubeera ku nnyanja yaffe eno. Meeya wa Lubaga Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo naye yeeyamye okukwasizaako Obwakabaka bwa Buganda okulaba ng'ennyanja eno teddamu kutyoboolwa era n'asuubiza n'okulaba ng'oluguudo oluyitawo oluyibwa koolaasi. Tolako mulaba ndowooza nammwe muli mu mutima gwabwe abadde tebannaba kulaba ate kati nno eri bulungiko kati tekiisa nnyo nga luli naye luli kibadde kibi nnyo nga omuddo gwonna guli waggulu ng'olabira ddala ekintu ekyaggwerawo ddala ng'era abamu bagana kutandika kusimba nsigo kubanga balaba nti ettaka lifuuse ettaka nga tekyali nnyanja. Kale n'olwekyo tulina okukola omulimu guno okulaba nga tuzzaawo ekitiibwa kyaffe ekya Buganda. Era tugenda kubeera very strict ku bantu abalinaanye ennyanja. Tukomyewo, temutweralika tukomyewo era kubanga okusooka awo wonna wali wajjudde buyumba wonna ne tubumenya. Era olutalo lwali lunene nnyo wano naye Mukama n'atuyamba ne tulumaliriza. Kakati ate tukomyewo sewage. Abasinga twali tubazibye, twali tubitemye. Kati bagezi nnyo bwe balabanga bino tubitemye tubijjeemu ne bakkirira wansi. Naye tubiraba era nayo wansi tugenda kukkirirayo, tujja kubijjayo. N'olwekyo musala amagezi mangu nnyo mu nnaku zino mwekolere engundi zammwe suwa zammwe bwe munaateekanga kazambi so si nnyanja. Tugenda kubeera very strict okulaba nti ebintu ebyo tubijjayo ate bwe tunaakwatako mujja kuwa fayini ey'amaanyi ennyo kubanga muba mwonoonye obutonde bw'ensi. Waliwo abanene wano abatagambwako naye ku mulundi guno mujja kugambwako kubanga eno ennyanja kya muwendo nnyo tetujja kugizanyiramu, tujja kubakolako ng'amateeka bwe galagira. N'obugambo obwo kaneme kumala biseera bingi nnyo, tweyanziza nnyo tweyanzeege abazze okukola mwebale nnyo. Tugenda kutandika butandisi kitegeeza tulina okweyongera okukola. Twateekawo wano polisi yaffe ey'oku nnyanja ey'okukola nga every Friday tulina okubeera ku nnyanja, every Friday tulina okubeera ku nnyanja. N'olwekyo mugende mubagambe nti buli Friday tulina okujja okulongoosa ennyanja ya Kabaka. Mwebale nnyo mwebalire ddala, mbagaliza olunaku olulungi. Mukama asibe. Abamu ku batuuze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Mukwaya Ali baasabye Obwakabaka bwa Buganda buteekewo enteekateeka ennungamu n'afuga ennyanja eno. Tulina wano abatuuze baffe St. Lawrence University kubanga ennyanja n'agyenyumirizaamu n'ayagala okubaako kyakola naye nga talina waakola ki. Maama minisita omugenyi waffe omukulu tusaba ku mulundi guno ne bali tuyonjezza ennyanja tuteekewo polisi tugambe nti ku mulundi guno enkola eri bweti buli alina akyayagala okukola alina kugoberera kiruwa kino tujja kukuuma ekitiibwa ky'ennyanja eyo. Kyenjagala okusembyayo waliwo obubonero bwe tulaba obuzze wano okulaba nga tuzaawo ekitiibwa ky'ennyanja. Ndaba ttiimu Nasolo ttiimu ki nze mbadde ngamba obubonero obwo tubulagire nga tuyingidde mu nnyanja. Kijja kuswaza nga tunnyuka wano ng'omuntu atukulanga bwe yakoze eki. Akabonero ako ojja kuba tukawadde ekitiibwa. Njagala akabonero ako nkalabe Oweekitiibwa Meeya omugenyi waffe omukulu akalabe nga ddala kabonero okawadde ekitiibwa ng'osse mu mazzi muli ng'oweewaddeyo wenna ojja kuba owadde akabonero ako. Era omwami wa LC nga bwagambye tuteekewo enkola bweneebeerawo ennyanja yaffe ejja kubeera nga ddala ya kitiibwa, buli omu ajja kuyitangawo ng'agissaamu ekitiibwa. Nkubiriza abantu bonna abali wano
n'abatazze mwabali wano mubabuulire omulimu buli lwe bawuliranga nti tujja ku nnyanja ya Kabaka bajje. Abantu baali baggwamu amaanyi wano, wabeeranga abantu bangi nnyo olunaku olw'okulongoosa, naye abantu bagenda baggwamu amaanyi olw'ebintu ebikoleddwa ku nnyanja eno. Naye omulundi guno mubakubirize bannaye bakomewo, tulongoose kino kyekyaffe, ekyobulamuzi kye tulina mu Buganda wano ne mu Afirika. Ezimu ku nteekateeka eziteekeddwawo bannalutale mu kutumbula ennyanja ya Kabaka ey'omundiba okusobola okusikiriza abalambuzi kwe kuli okusimbako emiti egy'enjawulo, omuddo ogw'omulembe, ekitoogo kyayo ekikiriko kirongoosebwe n'ebirala. Mu ggwanga lyaffe lino tusuubira nti bwe tuba tumaze okugyamu bye tutandise leero okugyamu ettaka n'omuddo ogwo, twagala tusimbe omuddo omulala abantu bwe banaabeera, twagala tusimbewo emiti gigiyambe. Ennyanja eno yalina n'ekitoogo ekyali kikwata eri yonna yonna nga kye kiyamba ebintu bino byonna obutabula obutagendamu. Naye abantu bazimbawo kuba bwetonya buli kimu nekijja muno ne kiyingiramu. Twagala okuzzaawo ebyennyanja, twayitamuko nga tulambula ebyennyanja kati ebirimu ndowooza tebyenkanana na kibatu kyange kino bunene. Naye ekyo kibireetera ekyo olw'okuba amazzi bagwonoona, byonna ekitiibwa meeya byayogeddeko, twagala tubizzeewo. Twagala tulongoose n'oluguudo luno oluyita wano obulungi, tukolewo ne walkways. Tusobola okujja ne tukolerawo wano n'okuddukako abaagala okukajjuza ng'enjogera bwere eya bulijjo, tukikole. N'abakolerawo bano bonna twagala tubasomese. Tusobola okukolerawo balekawo ne bakola ebintu naye ate ebitayonona nnyanja. Tusobola okugamba oba mubadde muwoza mmotoka oba zeeyongereko eri, oba tufuneyo abadde batundirawo obuntu baddemu art and crafts, ate abantu bwe banajja okulaba abazze okulambula ate babigule, kuga nabo basigalewo ng'ate naffe tukola nabo. Tetuze nti tuze kulwana lutalo naddala nga tweyonona nnyanja. Ebyo bye twagala okukola ku nnyanja eno omulimu munene, era leero tulonkinga bulonkinzi. Agambye buli Lwakutaano n'olwo bwe tuba tuwongeddeko n'olw'omukaaga tujja tukole paka lwe tunaamaliriza omulimu. Obutagala kumala budde bungi, bane njagala kwebaza ku bantu bano be tukola nabo era abatukwatiddeko. Okusookera ddala Obwakabaka bwa Buganda. Obwakabaka bwa Buganda tujjawo Minisitule ya Tourism, ekyomukisa omulungi nti Oweekitiibwa Agikulira ate ye Pulezidenti waffe. Tweyanziza nnyo, tweyanze eya Buganda gye twogerako. The Palace twatuukirira olubiri ne Palace Administrator tuli naye. Buganda Land Board mwebale nnyo, mwebalire ddala obuyambi bwonna bwe mutuwadde. Buganda Heritage and Tourism Board tusiima nnyo. Enkuluze mwebale nnyo bannange. Ministry ya Lands eya Buganda and Agriculture tweyanziza nnyo. Ne Rotary Clubs zaffe zinayogeddeko. KCCA twesiimye nnyo, tusiimidde ddala. Naddala special thanks to Oweekitiibwa Ssebuggwawo. Hotel Jevine naye tuwagidde mu mulimu guno. Ogwasaagala agalamidde kuyonja buyonzi naye kati tuli ku ggwanga mujje bannange, ennyanja eno tugyonoonye ate nga yaffe. Ffenna tulina okutwala obuvunaanyizibwa okulaba nga tugikuuma. Bwe munaagamba nti nnyanja ya Kabaka ng'erinnya lyayo, nandowooza minisitule yaffe eya tourism ejja tufunira nga eyita mu ofiisi ya Ssaabasajja Kabaka ennyanja eno efune erinnya, baterina linnya. Era simanyi nti ne ku maapu ya Uganda bagiteekako kubanga tugiyita ki? Twasooka nagiyita Kayanja ka Kabaka, naye ennyanja kubanga ti bagirikoganizinga ng'ennyanja ey'omugaso mu byobulambuzi. Era mukama wange Oweekitiibwa Kyewalabye ekyo kyo tukisabye, ennyanja efune erinnya ekukuutivu, tulyoke tujje tumanye nti kino kyaffe kya Buganda. Mumanyi wana Buganda ebyaffe ffe tukola ki? Ffe tubyekuumira okuviira ddala ku Mutanda, ffe tumukuuma. Mwe abantu be mwogera tewali akola ki? Nga Ssemakulu obwedda bwatuyimbira wano, tewali agamba nti tekiibe. Bwe tuneewaayo okukola omulimu guno tujja kukola. Era nkakasa nze n'ekitongole kyange ekya Bulungibwansi
ate n'obutonde bw'ensi nze mbutwala tugenda kulaba ennyanja eno eri mu kitiibwa kyayo ekigisaanidde neyanziza Olwokutaano wamu n'olwomukaaga z'ennaku ezaalondeddwa abantu ab'enjawulo nga muno mwe muli ne bannalotale abagenda okukuŋŋaaniranga ku nnyanja eno okwongera okugiyombya obulungi okuddamu okusikiriza abalambuzi wamu n'okuweesa obwakabaka ekitiibwa. Bakyala pulogulaamu Buganda ku Ntikko kkiriza tuwummulemu katono tuddiŋŋane n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga Ssegawa Paul ne Bruno Sserunkuuma batulambululira ekyobuwangwa kye batusoosoteredde mu lunaku olwaleero. Wangali Ssaabasajja